You wanted to know if I'm standing for the national Exactly. position. Why we want to go on the ground, Madam? As I your am not ambassador. standing for the position for Eastern region. I am going to stand for national vice chairperson female. Wow. We are pledging total support. As National Speaker. vice chairperson female is the one I'm standing for, not Eastern. I am for the whole country, not for only Eastern region. wabula omukyalo ono yeewulira Uganda oba nkyogere bwe ntyo naye ng'akakasizza nti agenda kubanga yeesimbawo national vice chairperson we NRM ekyabakyala female ekifo ekyo kirimu the right honorable Rebecca Kadaga former speaker yakirimu era nga kati ye omukyala the right honorable speaker agamba ekifo ekyo akyetaaga era agenda kukyesimbako abange honorable Kadaga ajja komawo oba ye ajja kubanga akitabuta nze naawe tujja kubanga byonna byonna tutunuulira era tujja kubanga tukola ki byonna nja kubanga mbikuwa ate nga tukyali eyo the leader of opposition mu parliament honorable Joel Ssenyonyi avuddeyo n'agamba nti owaaye wadde tuwagenda mu recess saagala bagambe speaker alowooze nti ebintu twerabidde byonna ebibize bibaawo nti naddala twagala kumanya ani baani abo abaalumba ba MPs okusikambula ba MPs mu parliament abamu ne basibira ku bitanda. Bwe twava wano ku nsonga ez'emmwanyi sipiika yatusindika mu recess oza n'alowooza kati bw'ona ayitawo akaseera bwe tunaakomerawo nga tubyerabidde nga tuzze ku birala mbadde mujjukiza nti nedda ensonga ezo tezinnaggwa twagala okutegeera baani abaalumba paalamenti wano ne bagoba bannamawulire ne bajjako amataala ne batandika okutulugunya okuwamba n'ababaka n'abakyala ne bayuza engoye zaabwe nga bwe mulabye twagala okunnyonnyolebwa kubanga yagamba mu kiseera ekyo nti ebigambo byonna bye nayogera bijjibweko ku Hansard nkumyewo leero okubizza ku Hansard era nga njagala tunnyonnyole kale bw'oba ogamba nti kyenayogera nti ba security tekyali kituufu tubuulire gwe sipiika baali baani abo era nga saagala yebuzaabuzi kuba bayinza okugamba nti mu kaseera ako kamera za paalamenti oba zaali zifuddemu oba nga tezikola nenkwata obutambi nabuteeka ku CD ne flash disk oba kozesa kompyuta oba kompyuta tekozesa flash ejja kukozesa CD oba ki nembitebuli obujulizi weebuli twagala batuwulire baani abalumba paalamenti wano era n'ebirala byagamba nti kuba namulumiriza neŋŋamba ebigambo byewakozesa tetwagala abaganda abo bafune ennamba buba busosoze mu mawanga n'aga nti ebyo byonna nabyo babisiimuleko ku Hansard tebyali bituufu era n'aga nti bwe mba nina obujulizi mbumuleetedde butadde ku flash disk ne ku CD nembutebulinga kuliko amaloboozi g'evidiyo nga ziraga sipiika ali mu paalamenti aga nti abaganda abo tumekinge sure tebafuna nnamba naki kubanga yagamba nti obujulizi bwe bunajja ajja kwetonda mbuleese kuba saagala babeerewo kwebuzaabuza ekya motion kuba kwebuzaabuza kubanga mu nsala ye ku lunaku luli yagamba nti bwe nnaaleeta obujulizi ensonga ezo ajja kuzirambulula obulungi era yeetonde teyayogera ku motion era tekiitagisa kuyita motion kubanga tugoberera biki byayogera ebirine ku Hansard naki so nze ŋŋambye luli wansoomooza ndeeta obujulizi mbukuleetedde lwaki oba oyagala tuyite mu motion ye nsigamye tetuyinza kuyita mu motion tusobola naye yansoomooza ndeeta obujulizi teyagamba nti leeta obujulizi ng'oyise mu motion yagamba bugambi leeta obujulizi ndowooza ngalowooza sijja buleeta kati mbumuleetedde leero mbutebulinze of course ali mu kwebuzaabuza kuba agambye nti nange simanyi abaalumba wano paalamenti sibategeera kaakati kyagezaako tugamba nti takyali mukyaji wano kubanga n'okuyingira gate olwo olunaku era ng'ennaku endala abantu babakyekinga nnyo olagawa naki oli bwayingira gate okuyingira wano mu kizimbe olwo nalwo olutalo ate okuyingira mu chambers abayingira mu chambers babaka ba paalamenti bokka ne ba staff abali ku duty abali ku Hansard naki bokka be bayingira eyo kakati bano abayingira mu chambers agamba atya nti tabamanyi pozi nga naye agamba nti owaayi nange siri mukyaji wano kati ekyo nakyakyogere nti obuyinza bwange wano mu paalamenti bulina obukoma waliwo abalala abatwala paalamenti naye batamanyi ekyo nakyakyogere tukitegere kiwulidde agambye ensonga tezinaggwa nti oba ye yalowooza nti we banaagenda bajja kuba biwedde we banaakomawo bajja kukomerawo ku birala agamba nti
bakyayina ebibuuzo bingi ebyetaaga ansa era basuubira nti ansa ezo sipiika wa paalamenti alina okuba nga aziddamu. Nga tukyatambula era nga tukyeyongerayo n'amawulire ag'enjawulo, tulaba nti ye omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa ya kaakati bwe twogerera yafulumye dda eggwanga tali yekka, ali ne secretariat oba secretary general ow'ekibiina kya NUP omukulu David Lois Rubongoya. Bagenzeewa byonna bibino mu bujjuvu. Yes, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert omwagala w'abangi mwonna nkyukakyuka omulanyirizi w'eddembe awamu ne secretary general NUP David Lewis Rubongoya bali Santiago, bali mu kibuga Santiago ensi ya Chile mu South America, maserengeta ga America. Naye njagala otunuulire enteekateeka, njagala otunuulire enteekateeka. Lwaki ndeese kino? Njagala okulaga aba DP block n'abo bonna ababadde baddira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne bamugeraageranya n'ow'ekitiibwa waabwe Finito Ssaalongo Masias Mpuuga Nsamba. Njagala otunuulira omusajja Tebo enteekateeka gye bazitegeseemu zikulaga official invitation, si bye bino ebyammwe mutulaga obutambi. Munnaayo w'ekitiibwa naye ali mu America, munnaaye nno bamuwadde akazindaalo ayogere, naye nga n'abamu invitinze abamuwa akazindaalo yafuluukinze kafuluukinge. Banne mumpe njogereko ensi etegeere nti nange ndi w'amaanyi, nina kye ŋŋamba ensi. Bamubuuza gwani soka weeyanjule. Zino ze bayita official visits. Kadi zibeerawo ey'emmeeza eriko omugenyi omuyite era amanyikiddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert, Principal David Lewis Rubongoya. Now David, need to pass that microphone to the gentleman. Can you introduce yourself? You know, I'm a legislator in Uganda. I was once a former leader of opposition. Aren't you the current commissioner? Gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu muzibu watabu tomwegeraageranyako. Kati yirevu wali takyali mulevu ya kufuluukinga kazindaalo. Munnange nno munsonsekekaawo nange njogereko. Official invitation. Ennyonyi agirinnye okuva wano e Uganda. Nga invitation agirina si kyetwala. Ama president waffe tukwagaliza entuula ennungi zigweko bulungi, ate tujja kwaniriza kyonna abo tusakiddeyo eyo. Sky is the limit. Gwe bayita His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Yes, ndowooza owulidde. Mbadde saagala kwogerawo nnyo kubanga nga sina explanation emmala, naye ndowooza ye agibawadde. Buli kimu kimadde mwetaaga okuba nga mumanya bwe kityo bwe kitambula esaidi zeeyo. Ate nga tuvuddeko eyo munnange omukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi awawudde abakyala naddala bano abakiitinga baabaabwe nti munnange abaami bano olina obbakwata n'obwegendereza. Bo bwe baba bategeera nti olina okutegeera omuntu eneeyisa ye ekyukamu. Ng'omusajja ng'omwenzeko ne bw'aba akutte bukwasi message tasigala kyekimu. For some reason men change mweye embeera naye akulekawo nanotakawoza ng'okyuse oba okowanya stress. Ennaku zonna nga agenda ofunamu baka pressure oba sukaali n'akubala n'akuleka muzigo gwo n'abaana bo n'alyoka afunayo omulala n'amukuba n'embaga. Nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo, omwami amanyiddwa nga Kisa kya Mukama ono twategeerako oba presidential advisor avuddeyo n'ategeeza nti munnange ye nga ye nti olunaku olw'enkya Alyensikini n'aba tavudde mu kkomera mbu tajja kudda ku social media era n'omulimu gwakola ajja gulekulira. Mbu ajja gulekulira olunaku olw'enkya mbu Alyensikini n'aba tafulumye ekkomera n'omulimu gwakola ajja gulekulira. Si bigambo byange biibino, simanyi oba beesize eki. Nze Kisa kya Mukama
mukwano gwa Aren Skin ncha bw'atava mu kkomera sidda ku media nkiddamu nze kisa kya Mukama omuyambi w'omukulembeze w'eggwanga leero mukwate ebigambo byange Aren Skin bw'atava mu kkomera encha sidda ku media n'omulimu gwennyinanguliza ininga. Owai abasajja boogeza maanyi oba oli awo balina kye beesize naye nga byebyo ebigenda mu maaso era bye bitambula anti nja kuba nnaku lwanca nga baleetebwa mu kkooti ebyo byonna nga bigenda mu maaso. Ate waliwo agakagwawo nti famire ya Aren Skin nga mwe muli maama. Jjukira maama juzi twamulaba wali ku kkooti naye nga maama yeenaanise bulungi Rosaleye ekyatulaga nti maama ono oba famire eno nkatuliki ddala. Oba oli awo y'ensonga eyavaako ne bagenda ate ku Nsambya hospital simanyi naye nga maama yatulaga bulungi nga yeenaanise essapule ye ng'etulaga nti maama ono mukatuliki ddala. Era kigambibwa nti maama olunaku olwaleero yataddemu engatto mbu ne b'effamire nga kwe kuli n'abaganda ba Aren Skin mbu ne bagenda Ensambya ne bagwa mu maaso g'abakulu ne bagamba bambi mutusonyiwe musonyiwe omwana. Bagamba azaala ekibi akola ki akiwongerera. Bino si bigambo byange sibiinaako bwino naye alina bwino wuuno. Famire ya Aren Skin ebadde Nsambya ng'ekuba maviivi ku ttaka. Katulabe engeri gye beetonze tebaŋŋambye bibadde munda nti tebaŋŋambye baba basonyiye naye kye baŋŋambye nti famire ekulembeddwamu omukadde waffe maama w'omusibe baganda b'omusibe famire aba closed family relatives balabiddwako Ensambya nga beetonda ku lwa mutabani waabwe ekikolwa kye yakola okuba abasawo. Kati kino nekindeka nga mbabuuza kirekawa bano ababadde batuleekaanira ku intaneti mbwe eddwaliro ly'Ensambya bize nabagambirawo from day one. Tosobola lwana waliwo evidence tosobola lwana ddwaliro ddamba tosobola waliwo evidence nga bakuba abantu Nsambya yesterday bafulumiza ka video nga bakuba abaana baabwe nga bakuba basikadi. How much is that t-shirt? Zawuje ebyo nga wobiwulidde nze nakugambye nti munnange nze sibinaamu nnyo era sibimanyi nnyo naye waliwo abimanyi nnyo alina okutunnyonnyola nga webibadde nga webitambudde ndowooza wotyo nga wobiwulidde nange wembiwulidde. So tulinda olunaku lw'enkya binaatambula bitya kituufu webeetonze babasonyiye oba nedda byonna tujja kuba nga tubikutuusaako butereevu nga tukyali awo ensonga z'omukulu Ssanya. Omukulu Ssanya ono ayogedde ebigambo bingi era abantu ne bavayo ne bamugamba abange ng'oyokezza nnyo nti abange kendeeza ku muliro. Naye ngenza okulaba abamu bagamba nti mbu abantu bano balina ensonga oba oli awo basasulira ansimbi ze baba bateekamu. Breaking news. Baganda baffe ababadde ba political prisoner Ssanya ne banna abalala 6 wowulira nga boogera ebigambo bye boogera ebyo bambi temubajajinga. Abantu abo baali baagaana okukkiriza emisango myaka 4 miramba nga baagaana naye abasajja abo babakolako ebya swakaba ne bagenda ne babasodomayizinga. Ssanya ne banna abalala 6 ne babakwata ku buvidiyo. Olwamala bakwata ku buvidiyo omusajja gwe bayita Mawanda MP olunaku lwe bamusiba yakwata akavidiyo ako n'akatwalira Ssanya n'akamulaga n'amugamba nti bw'otakkiriza misango buno obutambi tugenda kubuta. Basajja battu bwe batyo bwe bakyusa olulimi baali bagaanye bwe batyo bwe bakyusa olulimi bwe batandika okwogera byolaba bye boogera ebyo temubajajinga nako. Ekyo kigavumenti tekikulemberwa bantu biri bisolo. Omusajja bamuyita Isa ku CMI beba bakolako ebyaswaka bebyo. Isa ku CMI Isa bino byenkugamba bya ddala
bya ddala Sanya ne bannabalala 6 bambi balina ebibagoba babagamba bwe mutakkiriza buno obutambi tugenda kubuta budde mu bantu ekyo nkikubuulira bw'olaba boogera bye boogera ne bw'omulaba ayogera byayogera ne bw'omulaba nga butuufu byayogera tateekayo mutima bambi babatambuliza ku limooti osegedde babatambuliza ku limooti omusajja oyo mawanda olunaku lwe baamusiba ye yalaga Sanya akatambi ako n'amugamba guno obutambi bw'otokkiriza abasajja bagenda kubuta nkubuulira bagenda kubuta jukira baali balina mission ey'okuwaayiriza omukulembeze waffe nti abantu babeera nabo bakola bali babisiyaga okisegedde baamugamba bw'otakkiriza misango ne bannaabalala era obutambi bangi nnyo bali eyo nga mu butuufu baali badde nga Olivia Lutaaya bwali baaliyogedde nga Olivia Lutaaya bwayogera baalisigadde bali solid mu kkomera gye baali naye bambi ebyo bye byabamenya emitima ne basalawo ne bakkiriza ne batandika okwogera ebyo byolaba boogera tebabasuubiza ssente nti ziri awo babasuubiza ssente nedda babatambuliza butambuliza ku limooti ye respect basoja tambuza vidiyo eno etuuke ku buli omu gwe kikwatako so ndowooza bakuwadde ensonga lwaki abaami bano boogera ebyo boogera ne bayitawo ne babandikomye nga tuvuddeko eyo era nkuzizza ewalinskena ono mpulira nti mukyala we generation oba mukyala we oba mukwano gwe tombuuza bambi avuddeyo n'akunga abantu tinga mulindira olunaku olw'enkya nti bambi mubeere bakakka mudalabye mukyala fulufiga yavuddeyo ne yeetondera omukyala ono kubanga abaddewo olutalo olubaddewo wakati w'ababiri ba So the day is tomorrow fenna lwetulindiridde nga nakusa omwezi 28 olwokuna Menke lwe bamukomyawo mu kooti. Now sigenda kusukka nnyo ku abantu abasapootinga Menke abamwagaliza ebirungi abalwanye ku bye babagambye oba bye babasabye. Nange Jenny ndi wano okubagamba nti mbeegayiridde mukuume emirembe. Bw'oba oli tosaakuma mirembe ku kooti togendayo bireke. Bw'oba oli nga olina obusungu bungi emotions nnyingi nnyo tewabako akulimba nti kubanga togenze ku kooti ekitegeeza tomusapootinga nedda it doesn't work that way. Nkiddamu era nkikkaatiriza gw'okubeera ku kooti tekirina kye kikyusa ku nsalawo y'omusango. In fact kiyinza okuba nga kyonoona n'okwonoona oba kitiisa n'okutiisa abantu abo inawe nti bwe mutuukawo ne mukasuka amayinja ne mulwana ne mukola ki ne muyomba byonna ne mubikola kitegeeza nti omuntu ono okufuluma kyandiba nga ate kigenda kuyitirira oba oli awo n'asigala kitegeeza gwe okubeerawo kitoolako. Siganye nti mugenda abasobodde babehave. Nayongerera ddala n'okukikkaatiriza nga mbagamba nti wosanga video nga waliwo omuntu agamba nti singa Alienskin tebamusumulula ngenda kukola kino na kino naddala nga kibi. Tugenda kwokya simanyi tugenda kukola kino alabyeko Nobat Events. Nobat teyandibadde ggwe mu bantu bonna akola ekintu kino ky'oli mu kukola teyandibadde ggwe. Omwana ono Menke olunaku lwe nali mu eruzira okumulaba n'omulundi ogwaddako yaŋŋamba Jenny kintu kino kyanyambye okutegeera ani yani. Kyanyambye okutegeera ani aneerimbikamu era kyanyambye okusunsula nti ku ssaawa eno abamu ku mmwe mulaga nti mulina obusungu kwe kuvaayo gamba abantu nti nze simanyi ngenda kujja n'akaso ngenda kukola bwenti n'ebira bimwogere. Naye ate ekyo kiraga nti mwagala nnyo okulemezaamu omwana ono asigaleyo. Mbagambye ebintu ng'ebyo bivaayo bano babeebuuza tumufulumye kakati ate ki ekigenda okuddako. So Nobat ne gurupu yo tubalabye nti musobola era tubategedde nti mwagala ne level gye mwagalako omwana ono nayo tugitegedde. So please sit down. Funa akatebe Nobat otuule wansi. Kisa kya Mukama avuddeyo once again. Naddamu nakkaatiriza nti bwe bati bamufulumiza agenda kukola bla 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 bla. Kisa kya Mukama funa akatebe otuule. Tuula wansi osirike. Ku ssaawa eno bintu bibiri agenda kuvaayo tagenda kuvaayo. So okyali wa ddembe okubeetinga ne beetingira mu mutima gwo. Bino byonna bye mukola
mbagambye byongera kwongera munnyo mu kiwundu. Please stop. Tubeegayiridde. Guno omusango gwa Menke si gwa Hajati Zura ne Haj Ali. Guno mulala muko. Mutono nnyo nga omugulaba. N'ebintu ebyogerwa, ebintu ebikolebwa bigufudde munene. So please, bw'oba oyagala omwana ono era ng'osaba ave mu kkomera, kola ssaala, kola hashtags, kola video ng'owa reasoning yo eyaddala. Bino si bya mwenga anaagenda okunywa omwenge okusinga afune ekirabo. Nedda. Era yensikini bw'avudde mu kkomera tajja kugamba nti kisa kya Mukama yanjagala nnyo olaba yavayo naga nti bwe mba sifulumye agenda ku resigninga. Because amanyi ani yaani, amanyi anaasobola ki, amanyi anaakoze eki. Abaana abafangone n'abalala mwenna abeegasse kulwanira omwana ono, mugende mu maaso, do not give up. Mukole hashtags ezo olunaku making sure nti otaddeyo video emu. Nze ndi wano video emu ennemerera naye ne ngamba no kanneekake nze Jenny nzije nkoleyo kye nkozeewo. Mbaagala nnyo olunaku olw'enkya mulukwate bulungi, mwewulirize nga temunnaba kubako ne kye mukola. Amaaso mangi agabaliko. Free Alien Skin, Free Julio. Tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti bw'obanga tonna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga amawulire go mangi nnyo nnyini ddala era tutakubanga tugakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tovaawo.